kubeera olunaku olw'enkya 31st wano ku Freedom City bwe tuli wennyini, ate ku lusooka omwaka tugenda kubeera ku Elo Beach Entebbe. Eno concert yeesoose era tugitongolezza wano olunaku lwaleero. Abitex Promotions nga ndi wamu ne Emma Promotions oyinza okwongerako kyalenga twegasse ne tuteekerateekera abadigize ekintu ekirungi kyetulowooza nti kigenda bajjako stress. Abadigize ne bagenda okutambula nga balina famire zaabwe, balabe abayimbi abanene bonna mu kifo ekimu, ng'eno muzadde ozze abaana bazannya bali mu byewuubo bali mu kuwuga, ng'eno abayimbi bali mu kuyimba Bakenzo, Bapalaso, Taaya, Bamaliaki, bonna abayimbi bonna abanene nga bwe muzze mutugoberera. Concert tugijjeko engalo era tugenda gitongoleza wano ku lunaku olw'enkya 31 mu Freedom City era egenda kubeerawo buli mwaka. Tugitumye party after party esookedde ku Freedom City olunaku olw'enkya 31 olwo ate nga lumu tugende ku Elo Beach. Enteekateeka nnungi nnyo nga bwe manyi nti Abitex emba nga nkutte mu kintu. Senior munnange Emma Serogo kyalenga ekintu kigenda kubeera kirungi era abazadde mujje n'abaana. Omwana yekeka gwe tutasolooza yoyo yekka ali mu luguudo naye uzze naye ng'omuweese ng'atambudde omutwalo gumu n'omuzadde omutwalo gumu. Abanaatuula waggulu wali mu baloodi bijja kubeera emitwalo 3 wano ku Freedom City, naye ku Elo Beach nga lumu bijja kubeera omutwalo gwa Uganda gumu. Era abanajja ku Elo Beach mwenna muli bavyayi ebigambo mbimaze kyetwogerera poliisi nga bwe mukimanyi tuli bakulembeze b'abapromota emitendera tugiwanya ekitiibwa era poliisi concert yagitongoza bulungi nnyo era nga bwe mujja okulaba mu maaso. Kyeŋŋamba ekyenjawulo ekisigaddeyo abaana omwana ayingira ng'asasula omutwalo gumu taddamu kusasula okuva lwayingira azannya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Omuzadde w'okwoyira okuva ku ssaawa ezo w'otukkidde ssaawa 12 omwana webigiramu taliiko kugererwa budde, ajja kuzannya okuva lwayingira paka lw'otuuka lwogamba kati omwana ng'abeku. Mpozi n'ekirala wano olunaku lwa 31 ekyo kifo kigenda okusinga okuba fireworks ez'omutawaana. Fireworks ze mbadde mulaba mu firimu, ze mbadde mulaba ebweru, mugenda kusooka kuziraba wano. Era wano etteeka lyawo ng'ogenda kukolerawo basooka kukulaga kipimo kya fireworks zogenda kukuba. Era wano mu Uganda yonna we bakola fireworks ezitali za bulijjo ogenda ziraba ku Freedom City. Ssaawa 6 bwe ziwera nga Kenzo, Palaso, abayimbi bonna baffe Maika, Bajjeffe, Aruna Mubiru, Omukaabi, Aruna Mubiru, Omukaabi, Chris Evans nga tebalina bakutandika kuyimba n'abayimbi abalala bonna. Ssaawa 6 bwe ziwera tugenda kusooka fera tusitopinge tusooke twetoolole ekizimbe tulabe fireworks. Fireworks ne ziggwa olwo ate tuddemu tuyongeremu.
temekaabe mpaka eyo muguddo naye nga famire temuterekaayo abakozi bemuyita ba house girl temubalekaayo kolo emisho bagitumye family day out party after party tubaddeko mu lukuŋŋaana lwa poliisi olunaku lwaleero we tubaddeko ne bategeeza nti buli muntu yategese ekivulu bamuwadde ebbanga mwalina okubira fireworks Freedom City bawadde eddakiika mmeka batuwadde fireworks wano ku Freedom City batuwadde eddakiika 15 era ndowooza ffe tusijja okuba eddakiika ennyingi eddakiika 15 olw'obuzito bwa fireworks zitugenda okukuba naye nga tubaire tukyali mu nteeseganya eddakiika 25 ku 2 naye nga wetwogerera essaawa yonna basobola okubeerawo nolaba fireworks eddakiika zino zonna esukka 15 naye nga eziri official 15 mu Uganda yonna tewali wezigera kubeera ensonga tetuzogedde Abitex kikyoyogera ku nsonga ya URA okuwa omusolo ffe kennyininyini obuziina ffe ffennyininyini twali tubegebwa baali batutegeera engeri gye tuyingizaamu netwewaanawaana nga bamanyi ebintu bya showbiz twewaana nze bampita gundi nateeka ekivu nali wakufuna milioni 8 nibagamba omuyimbi Chameleone tugeze Chameleone abayimbi abalala bonna abanene babebekulu abo bonna nibagamba nti zinakola kiwatu lekula milioni 7.5 polisi negamba 7.5 omwaka omulamba gwe bansibye abayimbi bonna baali eggulu ba comedians abakola engoye bapromote netwejubisa kaakati nga tetumanyi nti abasajja batubega yensonga lwaki bagenza okulaba nga music industry tubadde tuyingiza nnyo ng'ate tetuwa musolo kaakati mu bufunze omusolo tugenda kugwaniriza naye kyetusaba kiri kimu tebasolooza muntu yenna basooke basomesebwa abapromota abasinga tebamanyi nti omusolo VAT eva ku magoba oba ku ssente zonna awamu mpa amagezi revenue nga pulezidenti w'abapromota temuteeka kintu kyonna mu kukola musooke muyite bapromota bonna abakwatibwako naye nga betwagenda eggulu sitwamanya nti kijja kubeera bwebityo naye nga omusolo mu ggwanga tulina okuba omusolo eggwanga litambulira ku musolo tetumanyi musolo omusolo gukozesebwa bubi naye nga tulina okuguba kigambo ekikulu naye twagala tusooke tutegeezebwe era tuli beeteefuteefu gusasula Abitex mwali musibidde palasi ekikookolo nga mugamba asaba sente nyingi okuddamu okumutegekamu bapromota tugambe nti mwakkirizaganya naye nti sente ze yali asaba zaali zigwanira kakati kyenjagala okubagamba buli lwe mubeera tuli ba business partner abayimbi ne bapromota tukkirize tugaane okuyombagana kulina okubaawo obutakkaanya naye tumala ne tukutereeza ate ne tugenda mu maaso era omuyimbi ne promota tuli bampeta teri bosi wa munne promota nga badde abantu balabanga promota bosi w'omuyimbi naye nedda tuli ba business pattern bwe wabaawo obutakkaanya tutuula ne tubugonjoola ne tutambula ne tugenda mu maaso promota tetulindayo twalona muyimbi yenna palaso twatuula n'amuputa muzeeyi wabaawo ekyasoba ekintu kitambule ne tukkaanya era ebintu ne bitambula era yensonga lwaki tuli naye wano n'ebikuba ebirala ne mulonki tugenda kubeerawo nnyo nga tugiseesaamu naye nga abayimbi bonna so mwamuwaddeyo miliyoni 10 omusajja essaawa zino abayimbi abasinga okubeera abetutumu mu ggwanga tulina Eddie Kenzo tulina Winnie Nwadi tulina Shiba tulina Palaso tulina David Butalo abo bwe basinga okusasulwa mu Uganda tosobola kumutyoboola ekikulu kya byonna si sente meka zakoledde n'ekikulu mukkaanyiza twakkaanyiza agenda kukola mu ssente ezitamutyoboola ate era ezimuyamba ebigambo mpozi n'ekirala kyenjagala okubagamba bano babayita ba Uber security asuubira okukolera mu nsawo ya munno mwe abanyakula obusawo bwa amasimu g'abantu temutawaana bano tuli nabo bali 10 bagenda kubeera mu bifo byonna ku Elo Beach ne wano ku Freedom City abalala bali muleeya gowonyakulira essimu y'omusaabaze y'omuwagizi waffe ogenda kukigwako kubanga tugende tufuna ensonga ezo nga mubba nnyo obusimu bw'abantu mwe bakinyakuzi naye security eri tight emibiri gyonna kiriya wano waliyo babawunsa bamu abeekubana n'ababbi ekyo kikinako bukakafu era abo abeekubana n'ababbi wano tetubapangisa ne tubaleeka ensonga nzogedde